Okuyibuka olususu oyinza okugamba nti kwe kuvaako akabubi ku lususu nga kalinga akakaze. Omuntu yandibadde ne normal skin nga bw'olaba wano osanga ng'etandise okuvaako ekitumbuka nga bw'olaba omusota engeri gye gusumbuka. Abamu basobola okufuna ekizibu kino bw'aba ng'omubiri gwe mukalu. Bw'aba tahydratinze depending on the climate, bw'ebanga it's a dry season, skin egenda kuyubuka nnyo ate atandika okutya naye nga it's a natural thing. Buli lwe kijja Kezia Nambi omukugu mu ndwadde z'ensusu ku Illusion Speka Mocha agamba nti oba olina okunywa ennyo amazzi. Ekirala kuuma mubiri gwo nga muweweevu ng'okozesa moisturizer. Moisturizer ezirimu emollients ezigenda making sure that skin is so moisturized. Then n'ekirala banywe nnyo amazzi. Embeera y'okuyibuka olususu era esobola okuleetebwa endwadde nga eczema weesanga ng'ekitundu ekikoseddwa kye kiyoboka. Especially in the areas where the skin falls a lot. Kati nga wano mu mikono wano oba ku nkokola oba ku maviivi mu neck muno. Okuyibuka olususu kuno kusobola n'okuleetebwa ebintu bye tukozesa ku nsusu zaffe ng'ebizigo. Bwe biba tebikwatagana na kika kya lususu lwo osobola okuyibuka oba okufuna embeera endala. Waliwo abagenda ne bagula product tamanyi oba eyo product ya skin ye n'agiteeka ku mubiri then okakana ne destroying what we call a skin barrier. Dr. Nayebale agamba nti ate abo abakozesa ennyo sabbuuni ayoza bali mu bulabe bw'amaanyi singa tasiima lususu lwo. Abamu bafuna sabbuuni nga mulimu alkaline oba pH alimu ali higher than the pH that is supposed to be on your skin. So n'osanga nga skin etandise okubeera sensitive kakana neeyibuka. Ebyo ng'obitadde ku bbali n'abo bakozesa ebiragalalagala ng'okunywa sigala tekako okweraliikirira endya embi n'ebirala. Okumenya sure nti toli stress, the diet, ebintu by'olya, ebintu by'onywa, oba onywa nnyo omwenge, then olaba osanga maybe alina diabetes, type 2 diabetes, abantu abasinga abeera ne skins eziri harsh and hard. Then waliwo ne bosanga certain medicines that they will give you in hospital is of causing your skin to become dry. Kyokka ate oyinza okwesanga ng'olususu lw'okuyubuka kizaale. Some people grow out of it, some people kikendera bukendeezi, but it's so hard for it okuwonera ddala. Abamu babeerawo nga tebalina kulumizibwa kwonna kyokka singa otandika okusiiyibwa ofuna obuzibu obulala ku lususu lwo. Sometimes abantu bafuna ne blisters olw'okuba nti aba yeetakula n'okwetakula. Yes. So n'afuna blisters n'atandika okufunira ddala amabwa. So oba olina okufuna bucream oba olina eczema ng'okitegedde nti kati eczema, you need to get someone to manage it. Kati omusawo alabula nti nga tonnakozesa kintu kyonna funa amagezi okuva ew'omusawo omukugu era tomala gagula ddagala kuva mu maduuka. Laba omusawo, laba omuntu, their aesthetics, their doctors abasobola okukunnyonnyola ne bagamba, you know what, your skin type is this, I don't think this works well with your skin. Oba ebirala oyinza okifuna nga tekigenda kukolerako ddala okugera nga okikozesa naye nga tekirina tekikuyamba. Faayo nnyo n'okugoberera obulamu bwo n'ebintu by'okozesa singa ofuna ekikuleetera obuzibu ng'okyewala. Aside from omusawo okugamba nti reduce on your stress, reduce on smoking, hydrate and do what. Naawe onga omuntu because you know it's your condition, be reducing it. Okay. Yeah, work on them because if you don't, then there are bigger issues that you get. Olususu kye kimu ku biwa omuntu obuvumo okuyimirira mu maaso g'abalala n'okukola ebintu eby'enjawulo. Kale singa oba toli bulungi oyinza n'okubula otulo. Wabula bulijjo nga tonnakozesa kikuuma lususu lw'okunyirira sooka ofeeyo okusoma ebirungo ebirimu n'oluvannyuma weebuuze oba bikwatagana n'olususu lwo. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.